Mulabi wa Bokati TV kiriza olunaku olwaleero tulambule ffenna essomero erimanyiddwa nga St. Cyprian High School erisangibwa ekyabakadde ng'essomero lino lyatandika mu mwaka gwa 1997 nga lyatandikibwawo omugenzi Cypriano Kizito Lwanga Bishop era nga mpozi essomero lino lisangibwa mu Mukono era ng'egamu ku masomero amanene era amakukutivu mu district y'e Mukono era nga gegamu ku masomero amanene agakyasinze okukola obulungi n'okubeera mpozi ng'ate oboolyawo gettaniddwa nnyo abazadde mu ggwanga lyonna erya Uganda. Essomero lino likulemberwa Mwami Kamya nga ye headmaster waalyo era nga mpozi ono yaliko master w'olulimi Oluganda mu ssomero lya Seta High era nga ffe gye twamumanyira era nga nalyo lisangibwa mu district ey'e Mukono. Essomero lino lyatandikibwawo kitaffe Ssaabasumba oyo Dr. Cyprian Kizito Lwanga mu mwaka gwa 1997 nga agezaako okujjukira n'okwebaza Katonda olw'okumusiima bamuwa obusumba obw'Ekasana Luweero ate nga ku kyalo kuno kwazaalibwa tekwaliko ssomero lya secondary, so n'ateekawo essomero okuddiza abantu bano ab'oku kyalo kino abaana be basobole okusoma nga batambulanga Namasumbi ne bagenda Naggalama ne Mukono Bishop, so n'ayamba ab'oku kyalo basobole okusoma. Kati liwezezza emyaka 28 nga lisomesa omwana w'eggwanga. Master gwe essomero lino walyeyungako ddi? Najja wano ngenda kusomeza 25 omwezi ogw'omwenda 2018 nga nzira mu bigere by'omugenzi Kalooli eyali headmaster. Bebaza najja wano ssomero terina kikomera lyonna naye mu AGM yaffe yasooka njala okwebaza ennyo Dr. Sava ne ttiimu ye ye PTA yasooka nabagamba banyambeko tuzimbye essomero lino ekikomera tugenda kukimaliriza. Twalina ekizibu ky'amazzi kyabakadde wano wakalu nnyo ng'amazzi tugula magule tugula bawuza z'amazzi waakiri 5 ku 7 buli lunaku mu budde obw'ekyeya. Naye abazadde abo bansonderako ne tugula tanka ey'ekyuma ya liita 10,000. So banyambye nnyo. Ssaawa zino twogerera PTA ey'okubiri ekulirwa Ssaalongo Ndugga yeeyamye okusonda ssente okugulira abaana baabwe bbaasi eya Isuzu egula obukadde 550. So abazadde baabo wano njagala okubeebaza balungi nnyo bafaayo ate balumirirwa abaana baabwe. Badde ndi ne mukwano gwange Nampala tugamba buli tuyitanga waliwo tanka kakati ate ekimotoka ky'amazzi nakyo ne kiyingira nangamba buli wamu ndabawo tanka ate emmotoka y'amazzi yaki enkuba ebadde etojja kati bw'oyogedde ku kiri nti wano wakalu naye ndaba nga kiddamu ekibuuzo kye. Era kituufu nti mu budde obw'enkuba tugezaako obutayonona bikozesebwa ti amazzi gonna agava ku mabaati tugakuŋŋaanya ne bageeyambisa naye nga byenkuganye nti abaana bano abaffe bakozesa amazzi mangi twagala nnyo obuyonjo ndowooza obulabye buli wamu balina okulongoosaawo bakoza toilets z'amazzi omwana alina okunaaba emirundi 2-3 olunaku balina ag'okufumba yetteeka oba bwe yeyeegalidde ye muntu omulamu bw'asaanidde okubeera. Omwana bw'azuuka ku makya alina okunaaba. Omwana omuwala afuna akadde emisana mu makkati g'olunaku n'anaabako olw'eggulu omwana alina okunaaba ate alina okwoza awo wonna akozesa mazzi. Omuntu agenda mu toilet omuntu omulamu ekitono ennyo agenda mu toilet emirundi 4 bw'agenda mu toilet alina okufulashinga liita z'amazzi 10 buli lwagendayo. Kitegeeza nti omwana omu akozesa liita z'amazzi 40 mu toilet mwokka ate kuli kunaaba tekuli kukwoza. Ebibuuzo ebiwedde mutambudde mutya enkola? Twagala okwebaza Omukama nti abaana baffe bakoze bulungi nnyo. Twatuuza abaana 262 ku siniya ey'okuna bonna baayita bulungi baayitira mu gye bayita result 1 era bonna basobodde okweyongerayo amatendekero aga waggulu. Abamu bagenze ku haya abalala bagenze mu tertiary institutions. Kati omulundi guno abaana abasinga abawala beetanidde nnyo obusawo era abaana baffe abasinga bagenze Ensambya School of Nursing, bagenze St. Francis Nyenga School of Nursing ate abagenze ku haya bangi bakomyewo wano n'abalala bagenda mu masomero agalala ge baagadde okugendamu. Ate siniya ey'omukaaga twatuuza abayizi 143. Abaana ffenna baakoze bulungi nnyo bonna baafunye points ezigenda ku universities ate abasinze okukola obulungi be abaana baffe twalina mu senior 4 era abaali ba best wano abaakola BCM class yasinze okukola obulungi abaana baafunye obubonero 2, 19, 18, 17
n'abaana baffe aba arts ne bakola bulungi nnyo. Bafunye omuwala waffe asooka omu yafunye 20 points n'ampeera. Ate ekisinza okutuusanyusa omwaka guno oguwedde nti kyongedde okukakasa nti St. Stephen High School ky'abakadde lyerimu ku masomero agasukkulumye kye bayita value addition. Jjo twayogedde ku baana baffe abawala abaali challenged mu P7. Omu ku bo yafuna obubonero 21 mu P7. Senior 4 n'afuna obubonero 29. Tumuleeta wano mu senior 6 yafunye obubonero 2. Owokubiri yava mu P7 n'obubonero 2. Najja wano n'asomera wano senior 1 mpaka senior 4 n'afuna obubonero 21 mu senior 4. Yakoze senior 6 n'obubonero 19. Awo wennyini era nabadde njogera n'omunywanyi ne muga tugende tukyaliyo Manston atubulire. Kabaddi ki ke bateekamu mu baana bano eno okubeera nga baperforminga bulungi. Kubanga abaana bano buli omu ava mu family background ndala nti abamu weekanga nga enkwasaganya y'ebintu wate tulinayo mwana musiru. Naye enkwata y'ebintu abamu nga baslow learner abalala nga bakwatirawo mangu mwe mukikwasaganya mutya okubeera lesinga mujjamu abaana ne mbajjamu omulamwa. Asookera ku kiri kyogera nti abamu bayita slow learner. Nze kakasa teri omwana ayitibwa slow learner. Eri abasomesa bagamba nti ono omwana musiru, ono omwana akwata mpola. Nedda ekigambo ekituufu bayita time takers. Omwana oyo ategeera naye atwala obudde obuwerako okutegeera ky'omusomesa. Kati twamanya ekya St. Cyprian nti buli mwana alina obusobozi. Kakati okusomesa omwana ayita tunuulira ebintu bibiri. Ekyokusatu kijja luvannyuma. Ekisooka obwagazi, passion oba interest. Ekyokubiri ya ability oba potential. Omwana alina busobozi ki? Bw'otegeera ebintu bibiri n'obitegeera mu mwana oyo ng'otudde naye n'omubuuza gwe oyagala ki, owulira osobola ki, n'omuteekaawo. Ekyokusatu wekijjira nti omusomesa yenna ng'ogesomesa omwana oyo gw'otegedde sooka weetegeke. Togwira bugwizi baana kubasomesa. So ng'otegedde nti obusobozi obuli wano akwata yeetegereza bw'ati atwala obudde bwe obuwerako, omwana oyo muteeke w'alina okusomera. Bw'obeera omusomesa mutandikize ku kisinga obwangu. Bigende nga bikula. Agenda tuwa ku kizibu kiri kyali kanga ekikalube ennyo. Nga bino yabikwata dda kiri ng'anazaako bunaza. Kye kituyambye St. Cyprian okuyamba abaana baffe aleka nti abikwata mpola n'aba nga nakyasobola okukola. Weewuunya nti omwana ajja wano ffe tutwala abaana abafunye aggregates ennyingi ku P7 n'amaliza senior 4 nga y'omu ku basinze okukola obulungi. Eri abagaa nti abaana abazanya sports tebatera kuyita ekyabakadde kyanjawulo. Omwaka guli 2023 omuyizi yasinga mu Uganda yonna owa sports basketball ku senior y'omukaaga yali waffe wano Hakim Abdul. Yali best player mu tournament ya national MVP kyokka ne ku senior 6 n'aba nga yasinze afuna points 17. Nengeri abalaga nti mwana wa basketball tasoma bali okwebaka bwe basi. Owokubiri era osobola okumulaba Kalumba Fahad yali awo ku P7 yafuna aggregates 5. Fahad Lukawe Kalumba najja wano ng'azanya basketball ate n'afuna senior 4 aggregates 11. Ku luno yakoze bulungi era y'omu ku bafunye air biology yakoze BCM n'afuna A ya biology oyo gwolaba era agenda kusoma busawo. So tulowooza nti abaana baffe tebalina kwebaka basibu kitabo kyokka naye n'ebirala balina obikola. Era ku luno munnabyamizannyo yasinze wano waffe Kato era yafunye points 17 ate nga abadde ku basketball team. So bw'otegeera omwana kyali n'otula n'oyogera naye n'omutegeka bulungi naawe ne weetegeka omwana asobola okuyita obulungi. New curriculum master. Yes sir. Wali obuzibu kati. Abazadde tetubitegeera. Result 1, result 2 ate kuliko galinga tebitegeerekeka. Yes sir. Mubikwasaganyizza muti okubeera nga mubimatiza abaana ne bategeera curriculum empya. Ate n'abazadde nabo ne babeera nga bakitegeera kye baliko. Era biki ebirimu ebyo bye musoma nga bakwatako nga si bya theory. Lwakuba nti ekigambo bakita new curriculum nze sikiwagira. Ekigambo kyandibadde revised curriculum. Ekigambo new curriculum kitegeeza overhauling the whole system. Nga byonna ebisomesa byonna mubijjeewo ne mubiddamu bupya ne mujjako kyepya. Tulinga abajjeewo physics. Exactly. Naye olwaleero tusomesa ebintu byebimu mu nsomesa ey'enjawulo. Omuzungu gyayita pedagogy. Nti instruction methodology yeekyuka. Luli wasomesanga omwana ng'omusomesa akimanyi nti ajja mu class y'amanyi byonna. Olwaleero omusomesa alina okuwa omwana omukisa anoonyereze nga bali mu kibiina kyabwe group y'abayizi nga 9 nga group erimu president wa chairperson
erimu omuwandiisi, erimu akubiriza n'abakubaganya ebirowoozo. Ne banoonyereza ne bajja ku mulundi guno ensomesa eri nti abaana bawa omukisa gwe yanjula essomo bakubaganye ebirowoozo. Bekoleremu research. Bennyini kye basobodde okuzuula omu ku bajje ku lubaawo annyonnyole banne bye bazudde. Banne nga bamugamba tulabye kino, wanolongoosaamu bwoti, wanolongoosaamu bwoti. Ekyokubiri, kalikula mwene ennongooseemu ya hands on. Omwana asoma bw'akwatako. Eyaluli yali ya theory ng'okusuwaza nze nasoma history. Era nabuuzanga nnyo abantu naye kyako kuba mama w'oluyi n'afa kituyambirawa kimpa kitya ssente bagamba nti enjala yagwa mu South Africa mu 1827 Shaka n'akuba nnyina oluyi ng'amugambyeko tokambwalira abantu mamwe n'amaana afa ne kiviirako okumuggyako okulembeze. Kati wali kye tuyigamu kye mmanyi kati nti yandibadde ayina okwefuga naye ne yeeyisa bulungi ng'omwana ate ng'omukulembeze. Naye singa luli omwana we yabanga ng'akuwadde omwaka kati 1827 kuno n'akuteekerawo 1728 ng'agamba ansa nfu kuba omwaka mufu. Naye kyandibadde nti ayigamu ki? Kati olwaleero luno sayansi ye wakukwatako. Kati history ono alina okuyamba okweyisa obulungi n'okujja mu nsi. So omusomesa alina okuba ng'asomesa omwana abitegeere. Kati wano ekyabakadde kikyobuuza nti tugikutte tutya? Eyaffe eri hands on. Abaana bakola agriculture tubayigiriza okulima, balina ennimiro, balina eddundiro, balunda obumyu, balunda enkoko. Abakola business studies twabateekerawo bakery. Era abaana abo beefumbira emigaati ate ne bagirya. Buli lunaku omwana alya akagaati oba donati ng'evudde mu bakery eyabwe bennyini mu ssomero wano. Abakola chemistry n'ebirala era nabo balina ebyabwe. Abakola biology luli badde babasala emmese, ebiyenje n'ebirala. Tulunda emmese wano era abaana bazeerundira, bazirabirira, baziwa emmere n'okuzirongooseza. So tulafuba okulaba ng'omwana oyo asoma akwatako n'akitegeera nakyo basobola okubiyita obulungi. Master mbadde nsaba Esebo tufulumeko kebweru tulabe ku bimu ku masomo aga hands on ne bwe balimu abiri. Okutumbula ebitone by'abaana ku kaliculamu empya babitadde ku mwanjo nnyo era wano nga tugenzeeko mu department emanyiddwa nga ya performing arts wano abaana nga batukubiramuko ku ndongo era omuziki nga guwoomera ddala nga kibakola bakitegeera. Essomero lino lirina abaana ab'enjawulo era balina ebitone eby'enjawulo. Omulenzi oyo bw'omulaba y'omu kubakuba ennanga ate nga n'omulere agukommontera ddala. Tuli mu Department of Performing Arts, St. Stephen High School ekyabakadde. Abangi bamanyi nga music room. Wano abaana baffe ab'ebivuga bwe basomera basoma theory ku lubaawo kuno ate ne bajja ne bakwatako mu practicals zaabwe. Basooka ne bafuna theory. Basooka theory. Tosobola kukwata ku kivuga nga tokimanyi. Kuba kina discipline nagambye mu ntandikwa nti byonna bitukolako birina okwagala ne discipline. Sooka otegere ky'ogenda okusomako okyagale mu affective domain, okiyingize mu bwongo, okisse ku psychomotor, okyekubire gwe wennyini. Kati tulina faculties ez'enjawulo, tulina wind instruments, bw'otunula wali mu nsonda, awali brass band, balina trumpets ne saxophone weeziri ze bakuba awo. Ojja ku strings wano
ono akuba nanga ate ne guitars weziri eza strings nga bw'oziraba. Ojja mu percussion department ya percussion ziri mu nsonda conga drums zino jazz drums nga bw'oziraba wano ate n'engoma zaffe ennansi ziri wano za percussions n'amadinda weegali. So bwe babeera wano omwana akola kyawuliriramu emirembe kyakola nasobola kitwala mu maaso. Master, edda batugobanga misinde. Mugende mwe mudiddi mukole mutyatalelele. Abaana bano beesalirawo oba waliwo omugogo gamba nti ono alinza okuba alina talent bweti kamuteeke wano. Ekyabagobesanga emisinde luli nti music yabeeranga bakukubira miggo. Mugende muyimbe kubanga kitamanyi takigendererwa. Olwaleero nga bwe mugende mu ntandikwa nti twagala omwana akole kyayagala nga kiva ku mutima gwe. Ono Sseggujja akugambye yayiga ennanga ali mu P2. Nekitwala omwaka mulamba nga kimumenya. Ndikuba nti yalina obwagazi bwe era yabeeranga akikola n'anyiikira. Alozias oli gwe yabadde ku ngoma Kimbowa yajja tanakyamanyi. N'atandika n'engoma ze wano. N'azikubira kati he is one of the best players mu ngoma ezo. Alina akantu kaŋŋambye akansanyusiza. Bw'aba alina obusungu engoma zimukkakkanya. Afaanaganako nange. Ajja n'atula ku ngoma n'azikuba n'aziwulira nga zimuyingira agenda okuvaawo nga kkakkanya. Kubanga kyakola akirinako obwagazi. Gwe bw'omunyiiza eri ye ng'ajja kukimuwummuza. Toyinza kuwumula ku kyotayagala. Kuba nti ajja n'akuba engoma ye n'akola discoveries ez'enjawulo agenda okuvaako nga gwe yakwerabidde dda ate ng'alina kyagasseeko ekyenjawulo. Bw'ava ku ngoma eyo nga yakutte bass gita eyo oyinza okuza nti ate yokka gy'amanyi. So obwagazi buli awo bumuyamba okutambuza eyo. Ono Kabiito gw'olaba akuba trumpet yenga bw'olaba bw'agikutte bw'atyo nti buli mwana akwata ekivuga kyawuliriramu emirembe n'akuba ekyo. Ng'oggyeko okusoma ebyomuziki bano nno bajjumbize nnyo mu kukola n'ebyemizannyo omuli okusamba omupiira, okubaka, gattako ne basketball era ebikopo nga bw'obiraba mu ofiisi bijjudde. Tulina curriculum yaffe, tulina entambula yaffe, tumanyi nti omwana tuyita daily routine. Omwana bw'azuukuka akola ki, addako ki, asembya ki. Ng'avudde mu kiraasi ku ssaawa 10:40 oba ssaawa 10 agende ku kisaawe azannye. Omukubi w'ennanga agende mu music room akube ennanga ye. Oba saxophone akube ekivuga kye. Ate yennyini yeeteekako programu ye n'amanya nti kati ssaawa eno yakivuga. Bw'otunuulira ebivuga kati waliwo ebimu ebiri awo eyo violin abakola performing arts bakuba ebivuga byabwe. Bayina buli kivuga kyewandyogeddeko ekya music. Tulina brass band, tulina jazz band. So omwana akola kyayagala mu budde bwe buggwako nga yeetekanga anaaba ng'addayo mu kibiina. Ate ekisinga obukulu nti omwana yenna n'ayita mu kibiina discipline yeesooka. Bw'amanya nti nkubira ekivuga eddakiika 3 bwe ziggwako ngenda kunaaba tekimugaana kuyita. Kitegeeza tewaliwo idle time for students eyandibadde nga idle time yaabwe bagikozesa ate kuyiga ebintu eby'okukwatako. Era ffe kyewandisa idle time tukiyita recreation time. Alina okuba nga awummulira ku kivuga kye, awummulira mu mizannyo gye. Omala okwewummuzaamu n'agenda maaso ne program. Nga tukyali awo tuwayaamu, Joseph ng'ono ye kapiteeni w'abaana abazannya volleyball yaleese ekikopo era nga bw'atyo yabadde akyanjulira Headmaster okubalaga nti bwe buwanguzi bwe basobodde okutuukako mu luzannya olwakwadde lwakaggwa. Cyprus oye! Oh yeah. Cyprus oye! Oh yeah. Thank you very much. Thank you very, very much. This is the Mukono District region. You hosted and you beat them. Next is the zone. Yeah. I want another trophy, both boys and girls. Yeah. Thank you very much. Ng'oggyeko kubaka ensero, Joseph agamba nti ayagala kubeera dokita asobole okubeera ng'atajjanjaba abantu endwadde ez'enjawulo. Which class? Form 5. Form 5. What do you do in school? In school, first of all, we are here for academics and we play also basketball. That trophy is for what? This trophy is for regional. Mukono, for Mukono. Basketball. Do you also play basketball or just presenting the trophy? I play also basketball. I'm the assistant captain of the team. What do captains do? The only thing I do is to push the whole team to remind them why we are here, because we are being supported by the school, the administration. And which school do you fear more in basketball in Mukono? Basketball, I don't think. You don't fear? I don't fear anything because I know maybe we can lose a game, but we learn. In every game we
we lost last year, and we know this year we are going to achieve more than last year. So every game we lose, we get the lesson. Who's your toughest opponent? The toughest opponent is Amus, because since we are here, we always face Amus on You always finals, face him, eh? finals, even in East Africa. Last year we faced Amus in semi-final in Kenya, Kakamega. So how do you balance school and gaming? To balance school and academics is because we have our head teacher who's always pushing us every time to remind us, like, after basketball there is also life. There is also another life we must face. We must be responsible for our life. And obuyonjo ku ssomero lino ky'ekintu ekitandikirwako oba bwakayingira ku mulyango n'oyisa amaaso mu kompawundi yonna mulimu emiyembe na buli kimu, naye tolina w'osanga kikola kya muyembe, era tosobola kusanga mwana yenna ng'oba ali mu kuba emiyembe gino agirye, waliwo amateeka agagivuga. Kakali Master, Esebo. ndaba emiyembe gino naye noonya ebikola ebigudde nange bimbuze, n'emiyembe waliwo wembadde ng'ebibalambira abaana bakontrolinga otya ku miyembe wano? Buvunaanyizibwa olina obbayigiriza okubeera nga abaana abo tebapakira buli kimu kirina ekiseera kyakyo. Omuyembe gwagala okugulya gusabe, ojja gukuwa era ojja kugulya, so si kugwira bugwizi, guwe ekitiibwa kyagwo naawe obe n'ekitiibwa kyo ng'omuntu. Waliwo essomero lye nalabako lyalina lya bantu bakulu. Omwana yagenda ne yeepankira ku kikajjo ky'essomero, naye bamusasuza ssente kati aleme n'okukola ebibuuzo. Etteeka liyimiridde watya wano ku kibala? Ekibala kino kyonna nga bwe kiri wano, etteeka likugamba tokwata ku kyo tateekeddwa kukwatako. Kireke nga bwe kiri, bwe kyakyengedde bajja kukikuwa okirye. Everything has its own time. Buli kimu ku St. Cipriano High School mwana tu kyategekebwa bulungi nnyo. Ekyo kye kifumu olaba mwe baliira emmere, oyinza okugiyita dining hall. Twalambudde ne tulambulira nno ddala wamma. Awo nno bwe twavudde awo ne tuyingirako mpozi ate mu bayizi abakola emisomo oba amasomo g'okulima. Wano babadde batunnyonnyola engeri gye bagenda okukuzaamu n'okulimamu ebirime byabwe nga tebabirimidde mu ttaka wabula nga babirimidde mu bbanga ng'ennima eno ey'e China. Okay, what's your name? Senyange Elijah. Senyange Elijah. Twagala tukoleremu illustration kakola kikano era bakaita batya? No? Bakaita hydroponic structure. Yes. Hydroponic structure a holding a plants ebimera kusingira ddala ebiranda. Nga bwe bimera wano nga efuna omusana. Ebiranda nga ki? Punda, ennyaanya n'ebirala n'ebitonotono ebisobola okgendako kuno. Bigenda beera kuno nga bikwatibwa ku muguwa n'ebidomolo oba obucupa. Kati tugenda yisaako pipe kuno. Pipe zaki? Z'amazzi. Amazzi gagenda kugiramu ebiriisa eby'ebimera binene. Amazzi pipe tugenda giteekako obutuli. Nga amazzi we tugapampinga ne gava eri gagenda kujja gatonye mu bimera bino. Paka nga tulaba nti bifunye ku mazzi agawera. Then to stop. Kati irrigation gye muyita mutya? Bagiyita hydroponic irrigation. Wano tutaddewo subjects nga math, measuring eno distance era joram oyo. Ekyo yasinzo kikolako. Yasaze wano bwati na measuring thickness ya bino ebintu. Tulinawo specialist waffe mu agriculture, Serwano Wycliffe. Yaleeta akatunda. Yaleeta akatunda Serwano yamanyi n'ettaka. Ettaka lye tugenda okukozesa. Serwano agenda tuyamba mu kutegeera ttaka ky'eggimu erigenda okukola n'ebirala. Tulinawo biologist. Tutaddewo ne biology kuba tugenda kwetaaga fertilizer. Fertilizer ezimu ono yagenda otubulira zigenda yamba ki. Then tulinawo ne physicist waffe agenda tubuulira weight kyesobola okgenda kanaakanga. Tuyinza oteekako ebingi. Kasooke nfuna ow'ettaka ono alinza okunnimba. Ow'ettaka sooka okwata awo gwani? Mannya gange nze Serwano Wycliffe. Era nga ndi Muganda. Eno structure yaffe hydroponic. Naye okusingira ddala hydroponic farming oba structure eno nga bw'ogiraba osobola okukozesa ettaka oba oyagadde. Naye ffe basically ffe nga ffe abaana b'ekyabakadde eno project tugenda gifuula nga ey'abazungu. Tuve ku bino eno bye tulimiramu nga okwata ebimera. Osobola okulimira ewafunda kyemugezaako okugamba.
osobola okukwata ng'eno structure nga bw'eri osobola ogiwanika ku nju osobola ogissa ewantu wonna wonna. Ettaka eryo ogenderera ki if you choose era mukozesa ttaka kika ki? Ettaka nga bwe ŋŋambye osobola okukozesa ettaka at the same time osobola okukozesa amazzi. Tulinawo amazzi bagayita nutrient solution. Ogula nutrients ez'enjawulo omuli magnesium, iron, calcium, phosphorus kiri gy'oli lwa nsonga ffe nga ffe abalimi tumanyi ebigimusa ebimera bye byetaaga. Kati ofuna ezo nutrients zonna n'ozimikisinga wamu n'okola solution eyo gye tuyise nutrient solution ebeeramu NAB. Obimikisinga wamu n'omikisinga eyo nutrient NAB n'okola ekigimusa nga kirungi nnyo nga n'oba nga tokozesezza ttaka okukwata binene ebimera byo n'obissa ku payipo ezigenda okuyita ku neeno n'ofunayo pampu yo. Waliwo pampu bagiyita submissive pump. Pampu eyo eyambako pampinga amazzi agalimu oxygen. Bw'oba oyagala osobola okugissa wabweru at the same time osobola ogissa mu mazzi. Ebimera ebyo emirandira giba gituula mu ki kuba ogambye mubuze obutakozesa ttaka? Ebyo ebimera tulinayo obukebe babuyita bu plant nets. Plant nets obwo otuuzaamu ebimera bulimu ebituli. Ofunayo obuyinjayinja oba sekyo osobola ofunayo planting media bamuyita rockwool. Omuteekamu omwo munda then n'otuuzaamu eyo seedling eyo emaze okukula. Totuuzaamu nsigo yennyini naye oteekamu seedling emaze okukula ng'erina emirandira. Ginene emirandira buli gifuna ago amazzi pampu g'enaabanga emaze opampinga galimu oxygen neyo nutrient ebigimusa byonna biba bigenda kuyitamu nga egyo emirandira egyo bwe giba gifulumye nga gifunye kwaga amazzi era nga olaba omuntu nti wenywa ku mazzi funa ku maanyi. Kati nebyo kennyini bijja kufunanga ago amazzi bijjengamu ezo nutrients ebimera kale byetaaga okukulira ddala. Kati bino biyiga otya? Bino eno nabiyiga byonna nga bw'obadde okinnyonnyola demonstration gy'obadde okola. Nabiyigira mu subjects ez'enjawulo. Tulinawo geography lwe basomesa irrigation in China. Kati mu China bo simanyi oba bo bakikola batya. Bo kwegamba oyinza okugamba ettaka bo baalivaako. Balina farming eyaabwe yeno hydroponic farming. Bo okusinga ddala bo tebakozesa ttaka. Byebyo ebyabwe biri ku bino. But we still have a lot of soil, a lot of land. Why did you choose okubeera nga mukuteekinga eno system? Twatwala eno system lwa nsonga ffe nga ffe abantu tukozesa ebyo ebigimusa n'ate ne twonoona ettaka. Tukozesa ebigimusa nga bingi ne byonoona ettaka kwegamba pH y'ettaka n'ekyuka. Nti omaliriza okulimirawo ekintu kyonna already pH eba emaze okukyuka olw'ebigimusa bye wassaamu nnyo ebingi. Kyokka ng'ate ne mu kisenyi mulimu ebintu kale bitasobola kukola kuliramu. Naye eno hydroponic farming ye egenda buli wamu. Ku St. Cyprian bagamba tebakyayagala kufulumya bayizi bokka wabula baagala bayifulumya omuyizi nga mwana ttu alina omulimu gw'asobola okwetandikirawo oba okwetonderawo. Wano nno twagenzeeko mu baana bawala abafumba emigaati, keeki, gattako wamma n'ebintu ebigwa mu kkowa eryo. Wano tuliwa? Wano tuli ku mixer like where all the things starts from. Katukola emigaati. But we start from the weighing scale. You have to weigh. Olabe kilograms meka. Yes. We weigh from here everything, the margarine, the flour, and the yeast. We measure it from here. Then it's transferred to the mixer. Before we leave the weighing scale, why do you have to weigh? We depend on the bread that is going to be made. Sometimes you can do it when you're going to make a basket. So we weigh from here. Sometimes we make 100 kilograms for a specific order. So we have to weigh in order not to exceed the budget. From the weighing? We take it to the mixer. What is a mixer? This mixer, it's like a whisk. So this one is small, but some people that know it, they call it a whisk. But since this one is big, it's a mixer where we mix from all the ingredients
You know, these musicians and artists and DJs, they think they are the only people who have mixers. Eh? So even bakery have mixers. Eh? Yes. So what does it do? This one mixes the thing into a dough because we cannot knead the dough by our own hands. So this one eases the thing. It just simplifies it. Because it is in big kilos, eh? Yeah, and it uses electricity. Not eases life and it is quick, eh? So, when did you start this lesson? These lessons, we started them last year in September. How is it? We are learning more. Learning more. Are you hoping to become a chef? A chef? In future? Working in big hotels? Well, apart from breads, we make cakes, make pizzas, kebabs, donuts, other things like rock bands, those snacks. Where do you sell them? So we supply them to the canteen. Emigaati egifumbibwa wano ku ssomero lino akatale bakalina olw'ensonga nti balina amasomero agabeetoolodde gye baguza emigaati gino gattako ne ku canteens ez'enjawulo eziri ku ssomero n'amasomero ga primary era agabeetoolodde ng'olunaku kibakakatako okufulumya emigaati egitakka wansi wa kakaaga egiba gyetaagibwa okubeera nga gitundibwa ebweru. This one is an oven. From the groover, we bring the trays, we put them in the oven according to the buns, because we mainly make buns in school. Put them here. So we use 200 degrees Celsius. This one is for the upper part, for like heating this upper part of the buns. Then this one is for heating the downer part of the buns. Oh, the temperatures differ? Yes, the temperatures differ. Then we heat them according to the buns. We heat them under, we use 25 minutes. Yes, this is the light switch and time switch. This one just tells you, it shows you the time you're remaining, so that you can remove the buns so they may not. Is it okay if you open and I see inside? Oh. Now you said you have different temperatures, the upper one and the lower one. This temperature, the upper part, then this lower temperature. Why do you do only buns? It's the Not most, big. It's the most snack children eat for. That means you only have market for those. The buns, you don't have market for this big bread. We also make, like big bread, like loaves of bread. They take maybe big expenses because you cannot give a kid one slice of bread and they get satisfied. A tray carries 40 buns, because this is 5 by 8. 5 times 8, you get 40. I can see here there are 6. That's the small size. The big size is here. Hey, these are small. Yes. Yeah. These ones are what? Taken to primary school. Do you like it? I really like it. I like baking. Do you hope to do it in the future? Yes. After studies? Which product do you have experience in, apart from breads? Donuts, cakes. What do you do best? We have best we have been doing buns. Ku St. Cipriano High School mwanattu emisomo egisomebwayo mingi nnyo egy'okukwatako. Wano nno tukulambuza essomero nga ebitambula. Twagudde ku baana nga bali mu kukola sabbuuni ow'amazzi muyite liquid soap nga wamma entabula gye batabulamu ekisepiki oweewuunya. Here we are making liquid soap, and in the procedures, what you see behind there, where those boxes are, those are our ingredients. And first of all, we would first have to mix water. So these jerry cans were for water. So we put the water into
saucepans. The saucepans. Yes. Yeah. And then we add what they call liquid soap salt. First. Liquid soap salt. Yes. Do you have it here? Do you have the sample? Yes. Mm-hmm. Let me get it. Oh. So this is what they call the liquid soap salt. I thought it is posho. No, this is Isn't this CMC? no, this is not CMC. This is liquid soap salt. Okay. Then after this, since this is half a kilogram, and in half a kilogram, you can get 3 jerry cans. So here we wanted 6 jerry cans, so we had to put 2. Then after there, we had to put the ungalu, or what they call the tibro. Ungalu. See, the ungalu is supposed to make the liquid soap thick. Madam, how are you? I'm fine, how are you, sir? What is your name? My name's Immaculate Naluwoza. So how are these students? They are not bad, they are good. They are good learners. Yes. Now we've been. They were not so sure about the pricing of what measurement. For instance, 1 liter and what is the price? That is it. Now the price, because me I used to make liquid soap. I used to sell in 20 liters and 10. Now the price of chemicals is too high. Yes, right now the 20 liter gel can, I can sell it at 50 according to the way how I bought the chemicals. Yes, now 10 liters it is 25. Do our parents buy? Parents, they used to buy. Yes, especially on the VD, and we make for the school. Okay. So you sell to the school? No. Hey. It is for the school. Bye. Okay, thank you. Welcome, sir. Kwotegerera omuyimbi mu ggwanga lyattu Uganda kwe kumalaga mugwako n'omugambo waaye nyimbiraamu. Wano nno abaana ba St. Cyprian High School bo tebalinda kubeera mpozi ng'ate oba okuba ngoma. W'obasangira n'obagamba mu nnyimbiremu batandikirawo kukooloobya. Mbuzi oli otya kaddugala omuddugavu ttibi tula wakawo tozunga n'obugagga weebuli Katonda yakwawula okuwasa emazingawo amazima mugezi obugagga buleka wano n'ogenda okolerera emmere bakucunge bajolonge kaddugala munnange kyokoze nedda olimba tulina byonna bye beetaaga balijja tugenda tulombe era batutunuulira ne balaba ababuyabuya abagenda tulombe tulaba kyabbeeyi mwattu okutunda ettaka lyo n'ogende Bulaaya kaddugala beeramu otunze zaabu n'ogula ebikongoliro. Nkugambye okuyimba tebalutumirwa mwana ne bano nabo twabaguddeko ne tubagamba mutukooloobezeemu era bwe batyo baatandikiddewo. Mu bulamu buno obumasuka buli kye tukola tupakuka babawangaalira mu bibaluka enensi tugiyitamu nga tumaguka buli omu yamugabira omuluka lutemalonkaba ebintu wabiruka lutema lwaliiso nga tubireka omukulu n'omuto walumbe yeetikka bwe bulamu obumpi bunnakampiginya abamu babufaananya bwannyaanya bw'obufumiitiriza weewuunya wakajja nzisiibula nganye nti ngambye siibula amazima ebintu byakuwalira amalwaliro gatuyambako kuwalira. Essomero lino liyingiza amawanga ag'enjawulo era wano twadde tutambulatambula ne tugwa ku mwana muwala ng'ate ono ye ava mu Busoga n'atubuulira butya bwe yategeeramu essomero lino nti nnyina bwe yasomera era naye n'alyagala nnyo era n'agamba nti tasobola kulivaako okutuusa ng'amaliriza senior 6. Essomero senga wange ne anko wange baasomera wano. Senga wo ne anko wo baasomera wano.
Abali kulagirira we wavaawo okuyida wano. St. Patrick Chigulu Girls. St. Patrick. Eyo gye wakolera P7. Buti wano yagaine otya? Isomero yani nikwenda kumalira wano senior 6. Bw'omaliriza buti oli mu class ki? Senior 1. Oli mu senior 1 enda bw'omaliriza O level ne senior 6 oire. Oli againe nga isomero irungi. Abasoka maliwo bangi babatono. Oba beekweka. Beekweka iwe tiweekweka. Kitegeera lwaki oyenda we? Isomero engeri gye batubisaamu. Engeri gye bababisaamu. Chigulu newa imwe gy'oviira irala. Baidinda. Ova idinda side ki? Mafubira wano kuli gye Kamuli. Ndiddiwo. Nze ndiwe Namulesa. Koye bakwetani? Namulondo Melisa. Nze bandeeta Nampala Yusufu. Ndi Muyisa Engobi. Omusadde munnamawulire ate ndi munnamateeka. Soma ino abasoga abantu bagezo kidi. Ku ssomero lino gye twasanze empozi abaana bannassaayansi abalunda emmese ezimanyiddwa nga albino rats era ne batunnyonnyola bulungi nnyo lwaki balunda emmese zino. Kuno kubasomera amasomo gaabwe mwe bayigira n'okubeera ng'ate obaoliawo babaaga emmese zino okugamba nga beegezaamu butya bwe banaabaaga abantu. Okay, how are you? Fine, sir. What is your name? My name is Nemigisha Kamba Letitia. Which class? Senior 6 biological. Senior 6. Biological. Biological? Yes. Why biological? First of all, my combination lies in the biological class, and I did the combination because I was passionate about it and about what I want to be in the future. You want to be what? A neurosurgeon. What do they do? In case you don't be that, what could be the second option? Biological chemistry, biochemistry, sorry, is it's a course that has, I think, lower cutoff points. So I think I will take that. Yeah. Okay, now let's talk about this project, the rat project. Yes. Why are they white? Basically, We normally see black rats. yes. Basically, what I know about why they are white rats is because they have almost the same character with the human being. So like it is a smaller version of the human being, which the character that is next to the black rat. How do you call them? The albino rat. Albino rats. Yes. Why did you choose to get these albino instead of these black ones? Because first of all, the rats are used by the biological students. So the biological students that are future doctors that study about the human body and the human system and all the enzymes that take place within the body. So like I told you that these rats are the rats that have the same characteristics like this. With humans, eh? Yes. So you use them in the biology class, not so? Yes. You cut them? Yes, we dissect them. It's called dissection. Dissection. Yes. What do you have to study about these rats? The enzymes in the rats, the enzyme concentration, how they react to chemicals. Basically. So what do they eat? They eat bananas. They eat food like small food like rice, cooked rice stuff, and bananas. So how often do you feed? We feed them on a daily. What do they share? For instance, like the organs that are the same like for the person. Oh, the organs, they have the heart. It is very small. They have the heart, they have the stomach, they have the intestines, the inner organs. The heart. Let's go back to the heart. The heart. Their hearts. Yes. Do they have the same valves? Yes. The smaller version of the human heart. They actually have the same shape with the human heart, but then theirs is so small. They're small, eh? What about the lungs? They also have the lungs. Same as for the person? Yes. They actually, their organs look like that of a person, but then in a smaller version. Their stomach is like that of a human being. Their lungs, their heart, their intestines. After cutting them, do they survive? No, they don't survive. Yeah. When you're done with the practical, you throw them out. Thought you
you operate. It takes how long to produce? Twalambudde bulungi nnyo essomero lya St. Cyprian High School. Mwana tutwanyumiddwa mu lugendo lwaffe. Tusuubira ndowooza naawe onyumiddwa. Wabula tubadde tufuluma geeti ate we tusangidde ekipande ekiranga ttuwa kiyita okulambula kw'abaana. Bano nno nga bagenda kulambula mu bifo eby'enjawulo mu East Africa oba ebweru wa Uganda. Wano nno tubaagaliza okulambula obulungi baana baffe mu mbeera yonna. Master atuwa ekisembayo n'ebikwatagana ne kulambula okw'essomero lino. Eri yonna twetooloddeyo ne tulaba Master olina amaanyi. Sakya Mukama sigange. Abayaki bagamba nti oli gumite. Gumite otabera tokola. Kakati Master. Esebo. Akandese wano njagala tumalize n'akaawa wano kankubyewo ne ngamba ffe twalambulanga ali bannayiro. Nze ndaba wano tugenda Mountain Kilimanjaro. Jomo Kenyatta Airport, Nairobi City. Master. Abaana nga Kavantanga kanuka KICC ke kaki eyo Kenya National Corporation Communication Corporation yeah mwe yes yeah standard gauge railway for you yeah na Arusha eyo headquarter yayo kakati wano wali tabu wano mukayiro kano nakalo edi ako akasinga obwangu bwotunulira ekintu kino kano kasinga obwangu nti omwana acrossinga border biri acrossinga Kenya na acrossinga nange Tanzania naavaawo agenda mu all this is tourism so tuyina charges za tourism so omwana ono asoma twagala nnyo curriculum kyekugamba labanga bw'oyiga so omwana asoma geography nasoma mountains nasoma volcanicity bwatuukayo n'akirabako nalaba ne weather changes agenda okuddanga muntu mupya nnyo okusinga asoma ekiri abstract myaka gye basomanga Manitoba Saskatchewan mu America nga wazibu okutuuka wakirika agendeko wano mu nsi eri kumpi naye abeeko byasoma kati oyinza okumbuuza nti ate abatasoma agenda Kenya era basobola okugenda e Rwenzori nalaba same thing or something similar naye kati ono omwana bw'agenda crossinga border nayiga okusambinga in mu customs ayiga okubeera mu nsi ng'omuntu kwayitawo yekka bw'ati ngakwata passport yo yellow fever presenting n'amanya nemba ndi bwomu so okwetengera n'ensobola okutambula nenkoma weeka so all these are best experiences. Abaana abazadde ba respondinze batya bali bulungi last year twalaba bitwalanga 223 n'abaana 26 224 n'abaana 4 last year 225 twatuta abaana 6 so abazadde bagenda bakyumbongero kyagala twagala kikule twalenga basi 2 oba 3 oba even 4 tekiri compulsory Master kiri option omwana abayagadde yes omuzadde nga ina akasente ke nga yagadde omwana ogenda ng'agenda ng'akomawo kitegeeza kirimu classes 2 waliwo local class yes then ne bali abasobola affording ogenda eri twatwenda abalala badde bagenda abroad badde batambula abalina akasente akawerako bagenda Dubai bagenda South Africa kati this year tuketwala aba senior 6 abakoze obulungi ennyo bonna ate bagenda Zanzibar twagala omwana afuna adventure and exposure alabe beyond their country yegombayo ki bwadde ayamba kyensi ye mu second sibiri Master akatalekeka abazadde bagenderako ati abazadde bw'obayagadde okuwerekera omwana wo you pay ne tusula mu hostel z'abaana basula mu room babiri naye bw'obanga omuzadde nga oyagadde ogenda naffe you pay extra charge otambule n'abaana kuba gwe ofuna customized room eyiyo ate n'omanya omwana wo gy'alaze wafaananye watya biki byakolayo okulambulirako by'otaafuna n'obifuna ng'oyiza mutono w'omwana wo akasembayo eri abazadde n'eggwanga njala okwebaza ennyo abazadde olw'okwagala St. Cyprian High School ekyabakadde njala nnyo okubebaza nti mufandinga abaana education seems expensive but it is beneficial kyonna kye muteekamu togenda kufiirwa nga wadde omwana wo St. Cyprian High School ekyabakadde Bokati TV Neera